Gwe, by the way, gwe Tom, oshimanyi nti no ndi triplets walayi. Nensudde walayi nga ndi triplets. Triplets ye muntu alaba ekijja mu maaso. Kati nsobola olaba ekijja mu maaso nkyegendereza ebbanga. Si kwefumba. Olaba wenzikakkana ne dropping ne ndowooza bulungi ndaba mu maaso awo waliwo agenda okufuuwa. Nze nkubuulira. Nze ndaba ebijja mu maaso Tom. Kuge waliwo agenda okufuuwa mu maaso awo. Saagala nkulimbe nze nkiraba. Tulimu babiri. Ogambe eyo maaso omweno. Wano wennyini kati tekiseetaagisa na ddakiika 5 okustridinga kigenda tuukawo nze nkiwulira. Ani agenda okufuuwa? Neeza gwe oba nze naye ndaba pasente mwesinga egwa wange. Ndaba ekitundu ekinene kigwa wange walayi. Saagala nkulimbe. Nakyo kyegasse ku bitone. Olaba Tom kankubuulire. Nze Gwe Namata sitole ekyenviiri wazitaddewo. Bannange nze ky'olumanya ndi mu ddrizo y'amaanyi ndi mu muzibu w'amaanyi bannange. Ate otya? Kyamaani yanjazisa akameeri ke nankuntira nkazzeeyo mangu naye mbadde ntrendinga okujja wano okuzisinkana. Ate mpeote katotte bannange. Kyamaani wawula ndi mu ddrizo y'amaanyi nze siina. Bulijjo olina nakawalaata. Ate tokisusa naawe. Tekibrandinga? Tokisibrandinga nnyo. Bannaaye. Kawalaata kenko. Wabula Tom era kirabika nkukubye. Ng'onkuba n'akakawalaata. Wabula simanyi Tom bangenge nakola ntya. Nze gwe gw'amaanyi munnaye. Empewo egenze n'etwala akaviiri kange kyokka kyamaani yankuntidde nze simanyi nakumanya. Akaviiri mulina kamu ku kyalo kyonna. Yakanzizze wali adange nakawoli namwandu eri waggulu wansi kolozi. Simanyi nakumanya. Kati ogenda kukola oti? Ate sinscreeningira yawe ekiwaya ngene.